Atanansi Ssemujju teyafuna mukisa kukulira mu bazadde be ng'abaana abalala. Kino kyava ku kitaawe okuttibwa mu 1979 olwo ng'ono wa myaka 2 gyokka egy'obukulu. Bwe baafuna obutakkaanya ne muganda we olw'ebyobugagga bya kitaabwe ne balwanagana okakkana ng'omu ku bbo aluguzeemu obulamu era ng'ono ye yali kitaawe. Kino kyatiisa nnyo nnyina era bw'atyo n'akwata abaana be n'abaddusiza mu kigo ekimanyiddwa nga Bannakaloli Brothers ekiteredde mu disitulikiti y'e Kyotera ng'eno gye baakulira ko n'okusoma kw'okutonotono. Ng'awezezza emyaka 20 yasisinkana omuwala Annette Namubiro ne basiimagana. Oluvannyuma embeera yabaawula. Ssemujju n'atwalibwa mu kigo ki National Seminary Gaba kyokka ng'ate omuwala yali amaze okufuna olubuto. Mu 2001 yasalawo ave mu kigo n'akwata mukazi we ne batandika okubeera bonna. Olwo nno obufumbo ne butandika okukwajja. Akageri ke yayize obubazi mu 2002 yegatta ku banna ababaze bwayiise mu industry area. Ye ne muleka mu dduuka n'enzira mu mirimu gyange egy'obubazi. Nga bamaze okuzimba basalawo okutukuza obufumbo bwabwe. N'okwanjula yayanjulwa 2011 mu Gw'omunaana nga 2 nga 19 kwali kwanjula mu Nnyendo. Plaza Anatoli ye muzeeyi wange omu ku bankuza ye yatugatta empeta. Emikolo egy'embaga gyali waffe Kyotera. Wabula agamba byalaba mu kwanjulwa byatandika okumutiisa kubanga bano bamwambaza ekyambalo ky'ekkanzu ekoleddwa mu lubugo. Kyanyaniriza mu gomesi ya lubugo ne banyambaliza embuga ewaka nali sitegeera bye bakola. Bakulu banange mwegendereza. Wano omukyala yatandika okufuna emikwano egya buli ngeri. Natandika n'okuwola ssente yeze yali amuteresanga. Waayita omwaka gumu mukazi yajjamu empeta mu ngalo n'agikanyuga. N'agamba empeta just byali byakwera bisaamu byakunyumirwamu. N'abaali babeera mu kereziya nga tutuula mu kifo kimu tutambula fembi n'akyuka. Olw'ebikosi bye yayingiridde yatandika n'okukozesa ebiragalalagala ebyamufuula ekyeneena. Eryali edduuka ne mutabulwamu omwenge. Ne batandika okunywera omwenge mu nju, ne batandika obusamize, ne batandika okuzimba amasabo. Balina gurupu banywa emmindi, banywa enjaga. Kati nga bw'obagaana ewaka nga bagenda nga basobola okumala wiiki omukazi nga tali waka. Ssemujju agamba buli lwe yanenyanga ku mukyala we ng'amukakkanako n'avuma nga n'okukuba kwatadde. Ng'aba atamidde n'ansibira mu kisenge. Amaaso ge bwe gaba aga bbulaaka, asiza kumukumu ng'agaziya emikono ng'ayina amaanyi. Omugambako nga nkwata n'akubanga akuba embwa. Ekyokumukuba kyafuukira ddala kya buli kaseera nga takyafaayo oba nga waliwo n'abantu. Nina baganda bange abamu be sigenda kwogerako bankyalira ne tugenda ku Ragurandi. Yansanga tutudde awo ndi n'abayimbi wakati mu bantu n'ankuba empi. Nina lwe nakubirwa wano ewaka bankubira bbulooka awo mu luggya ne bannyambula empeta mu ngalo. Akutte wano wuufa ajinkubye, akutte ugundi yesala enviri masini ajinkubye nzize mu luggya wankubidde awo empi. Bw'atyo yasalawo okuviira omukyala yeepangisize n'awasa omukyala omulala kyokka omukazi ono olwakimanya nti awasizza n'atandika okubamalako emirembe. Ebyembi omukazi gwe yali awasizza bw'atyo yalumbibwa ekirwadde ekyamutta okakkananga n'omwana gwe baali bazadde naye afudde. Era omwana yafiira kawempe mu ddwaliro. Omwana yazaalibwa nga mulenzi yabeerawo katono n'afa. N'enzijanjaba omukazi bamulongoosa bulongoosa lukindo ne luvunda ne bajjanjaba yafiira Naggalama. Ebyo lwamutuukako yasalawo adde mu maka ge wabula agenda okutuuka waka nga n'abakyala abasajja abakyusiza mu nnyumba nga ngoye. Omusajja ono agamba nti mukazi we olwakolanga bino byonna ate ng'adduka ku poliisi n'awaaba nga ye omusajja bwamutulugunya. Ekiro bwe tuyombagana n'abagamba mmenya omukono ne bansindikira poliisi n'emmundu ewaka wano bankwata. Banteeka mu mmotoka mpaka mu kkooti ne bantwala e Luzira. N'embeera eyo mpaka ne neewozaako ekyannyamba nayina obumu ku bujulizi nga baabubba naye nga nyina bwe nakwekako. Ne ntandika okutwala obujulizi ku poliisi ne mu kkooti. Omukyala yalagira obutaddamu kulinnya maka ga musajja. Kkooti yamugobawo wano. Amugoba kuba omukazi kkooti yalagira, omulamuzi yalagira mukazi ne bamukwata n'ateekebwa e Luzira. Kati faayo ne bamweyimirira. Ebyembi ono mu kugenda atwala abaana 3 bataddangamu kulabako n'okutuusa kati. Nze kye neetaaga saawa eno ekisookera ddala baana bange. Abaana balina omuntu atasobola kubeeza baana mu nsi.
agamba nti newakuddukira ayambibwe mu mbeera mwayita ng'omusajja talinaawo kubanga abantu abasinga basekerera abasajja abasaba obuyambi obw'ekika kino. Sirina looya yenna abayamba ku basajja abatulugunyizibwa sibamanyi. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo kino, abafumbo bano babatuukirira ku mitawaana mu maka gaabwe enfunda eziwera ddala ne bagezaako okubatuuza kyokka ne balemerera okukwatagana. Olw'okuba bano baali bakulembeze mu ekereziya, batuuka n'okubawa amagezi bagende eri abakulembeze mu ddiini wamu ne mu mbuga z'amateeka babataawulule. Kwegamba ate bonna baali baakanga no one could adhere to what we are saying. Bo balirwana b'abafumbo bano bagamba bye balabe wasse mu jjo tebatenda. Nze sibeera wano naye najja nga nkyadde n'ensanga olutalo nga luli awo ng'omukyala akuba omusajja oyo n'amulangira bw'ayambala empale kyokka ng'obusajja temuli. Nze ekyasinga n'okunesitazanga ennyo bye bigambo ebyavanga mu mukyala, ebigambo by'okuwemula. Omukazi twogeddeko naye ku ssimu mu kusooka n'akkiriza okutuwa emboozi ye era nga n'amazzi gagamuyitamu kyokka oluvannyuma ne yeekyusa. Wabula ku byatugambyeko ng'awakanya byonna ebyogerwa omusajja nti ate ye yatulugunyanga omusajja ono ebitagambika. Emirundi mingi abasajja batulugunyizibwa mu maka kyokka ne balemererwa okugenda okwekubira enduulu olw'okutya okuswala n'okufuuka ekisekererwa olw'obuwangwa ne basalawo okusirika. Abalala wadde baddukira mu b'obuyinza batono abafuna okuyambibwa, ekyongedde okukuza omuze guno mu bakyala. Okusinziira ku alipoota ya poliisi ey'obuzi bw'emisango ey'omwaka 2023 ku bantu omutwalo gumu 15,184 abakosebwa obutabanguko mu maka kuliko abakyala omutwalo gumu 792 ate nga abasajja baliko 32,43 abatulugunyizibwa. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.